So 2018 next level I Makaiko the Mr. Gadget as usual Manyi Star TV Metro FM ni YouTube channel ba streaming live kuba munsi yonna ezenja olutuba tulese exclusively mwatu subiza ne musaba anti Chris Evans oyo ate nagenda mu kivulu kitesetekeddwa yengo omuntu okuba nti yegezesa tetumanyi banga lya maze mu system eno manya bambabira mu system nga tetumanyi buzibu kibwadde n'amaanyi so tusalawo Chris Evans tumunoonyeeko abali kunyenyeko nga bali ku Metro FM Sunday sawa ziba musa mpaka mwenda countdown show ba hot seat naone tuba wali Monday then Saturday sasa ziba Saturday sawa 5 paka kitikowereyo then unakuwa YouTube channel ziwe zinatuba streaming live so Chris Evans kawezi kutuna ino kolwa mwali mutusaba so Chris nsaba ubuze kwa tulaba nabatuwuliriza munsi yonna Star TV Metro FM Kasokemba we mwa kapera kiri mu stand aba wakapera mtu vainzo roza sie bolonda akosana bwe binyuma bogwa mulavu ne munonga manyo mukwano nze wencho wenkola kyekyo kyennyini wencho wenkola Chris Evans olwairo nze mbabuuzeeko muli mu kya Uganda n'emirirano n'ensi zonna mbabuuzizaako nze omuyimbi wammwe Chris Evans Kaweesi omutawaana so Chris daga tutunde amanya amatuufu gonze Chris Evans Kaweesi temuli mapati kemiki gali gatata Chris Evans ali mu myaka emeka myaka gigenze tuba omanya Chris Evans yasomako nasoma paka University Makerere nsoma ebyobulimi wasobola bita agriculture yasonjigiriza n'abantu okulima n'okulunda n'okujjanjaba byetuba tulimye oba byetuba tulunze Chris Evans ensika entertainment ya music tutunule music career omuyingira ddi music namuyingira 2008 nga gospel artist era nina ennyimba zange nga 8 ez'eddiini ezitatunda ez'eddiini ezitatunda lwaki mu byonna ng'osooka gospel gospel kuva dda nga njagala nnyo okuba nga pastor Bugembo oyo wadde nga nali negomba eri Wamala naye nga kinkwasa ensonyi okusinziira ku family yaffe balokole nnyo nga saagala kuyimba byalaavu kati neŋŋamba waaye kannyimbe bino eby'eddiini kubanga nti ng'olwedde sikiwulira n'okuyimba ebyalaavu kubanga ewaffe tuli balokole kati mu kuyimba waliwo pastor gye twagendanga eyo okusaba nga bwe tutuuka okusaba nga atuggyako ssente nze nga banfuwa nnyo akabbo ne kajjula kati bwe twamalirizanga nga atuza behind the curtain nga azituggyako ng'atugamba kati mutabani zino zigende zikole omulimu gwa Mukama kati bwe gayina ne zino 15,000 oba mutwalo so kulisebalinga transport kati ne bimmalamu amaanyi kati lutala awo n'akwatayo n'akuba kapapala ne vaccine mwanga gwe kumuka papala 2,8 kati nze nga nkyalemedde ku gospel nampita naŋŋamba naye omanyi twakirogezaako bino ebyaki bino ebyakuwaana abakazi ne tugezesa ne tulaba kati oluyimba lwe nasookerako namuyimbira obuyimba nga 14 n'alondamu akakaali hana n'agamba kano kalungi ketuba tulipodi ngajja kukola kano so Chris oli musajja Muganda ndi Muganda ozaalibwawa zaalibwawo Katale Busaawula bw'otuuka ku Lwentebe waliwo ekitundu bakiyita Seguku kati waliwo ekyalo kirinaanyewo bakiyita Katale Busaawula tambulamu ng'Omuganda nze Kaweesi Christopher Evans neddira nte mba mu luggya lwa Kakooza Christopher mu lunyiriri lwa Kasumba Onesimo yeebase Katale Busaawula n'ebirala bingi lwakuba interview nnene interview olina oba n'obudde buti tuba nnyo nabudde naye nga nandibimazeeyo paka ku muluka njagala tutunule Chris Evans bbanga liwakamula kuva 2008 oze wano tuli 2019 so oli myaka nga tuli myaka tugenda mu 10 kati 10 nga tuli mu nsika ya entertainment myaka 10 gino buzibu ki bw'osanze mu music okusinga obuzibu bw'ensanze zalawo abantu babeera bazalawa nnyo nzira ddala nga ntandika nga bagamba oyo tajja kuyimba biki kugamba nga boogera bingi ate bw'okola kino nga bagamba oyo tajja kituukako ate tajja kuzzaako lulala kugamba n'obeera buli kaseera n'ababo bennyini oyimbi oluyimba luba terunatambula nga baaluvumyevumye dda kwegamba bintu tutambuza kibuli kulemerako naye ng'abantu baffe Chris mu bbanga lyoze omanyikiddwa ng'omu asinga okwettanirwa abakyala mu kuyimba laavu ensonga y'abakyala eno okuyimba laavu lwaki abasajja lwaki totukolerayo flavor yaffe oyimbira nnyo abakyala abasajja abo bazalawa kitegeera oba tebasasula bivulu
abasajja just bazaala wa tebaagala kuwagira basajja bannaabwe kati fe kyatukola tuyimbira abakazi bo be baleeta abasajja mu bikaali. Chris oyimbye ennyo laavu oli mufumbo nandibadde ndi mufumbo naye namenyeka omutima nino omuwala gwe nafuna namenya omutima nandibadde kati ndi mufumbo naye kati njagala concert eno bweggwanga 5 noonyeyo omuwala kyekyobufumbo nkimale kuba kati era emyaka gigenze. Chris waliko ne Jamila Kalungi kye kyabaawo? Jamila Kalungi twafuna ebizibu ebyaffe byosaagala kwogerako naye nga mukyala mwagaliza birungi yonna gye yalaga kubanga alina ebirungi bye yankolera wadde waliwo ebitagenda bulungi naye nze mwebazaako birungi byokka bye yankolera. Okay. Ovaawo emabegako engambo zijja in fact weekend eno yine bad recent okutta olaza abantu Zanny Brown wandi mwegombye kiva ku ki? Sigamba nga Zanny Brown nandi mwegombye oba omwegomba navaayo nempandiika ebbaluwa emusiima mu butongole ekitegera abantu bangi nnyo bakusiima naye ng'akusanga eyo mu bokisi eyo oli eyo oli wekkanagana ne blood wange mwana oli wakabye naye kirungi nnyo abawala ngaabwe n'omusiima kuba kati omuwala Zanny Brown byateekamu byebingi okufaanana bw'atyo naye kankubuuze bw'alabyeko omuwala nga atuuka wadde nga muyimbi ng'atuuka wadde mu kwota y'obulungi bwa Zanny Brown sinnabaago waayo kati Zanny Brown bwakukyalira ewuwo amasinyaze ne gavaako tonoonya na kitangaala ko kennyini kaako ennyumba yonna kyogamba yekitabaaza ate olaba abawala abeeru abo batomeza nnyo kati nze bwensanga omuwala omulungi era nze nakiyigira ku Zanny Brown simala gatomera mbwe kawala kalungi sooka nenkooza mbwenti nga singa kabadde kaddugavu kandibadde kalungi bwekati nakyusaamu Zanny Brown bwenti nenteebereza nti singa ali n'okuba obufaanyi n'obwoza ndaba era kandibadde wali oyogeddeko ne Zanny Brown abawala abasinga obungi omusanga oba opapa bwoti ogenda okumwekanya ogenda okumukyusa bwoti okumuzza mbuddugavu nga olaba talijaayo wali oyogeddeko ne Zanny Brown one on one ezo nsonga zaffe oba twogera oba tetwogera ezo nsonga zaffe naye nga muyiga okusiima oyo omuwala byateekamu okubeera nga yakutte bendera y'abayimbi nga wamanyi abayimbi bwe beetuuninga ne bakola biki okubeera nga yabasinga kati mubuli oyo Zanny ne bw'omutemu ne bwe babeera mu layini abawala abayimbi nga tunoonya akasinga obulungi nga kazza ne bakasiize vvu kasigala k'amaanyi era laazima omuntu akalonda muntu kekasinga. Chris Zanny Jamila Kalungi emabegako ova enansana oba oyita etonoonya ebyokulya okubwa akayondo nsonga kye yaliwo abantu balowooza ali mu mukwano olwo enoonya mukyala enjala yali ennuma okugenda okunoonya ebyokulya kati wano mu kuva emmengo oggula ebyokulya awo boda we yajjanga engoba era nze abagamba mbu tezaali nnyondo mbeewuunyi kubanga omusajja asooka kukoona nnyondo emu bw'ati kundabirwamu esooka nanga gulawo nenteekamu Central Rock n'agikuba n'ennyondo n'atandika nankona ennyondo 3 kati bwe nagwa wansi ngenda okulaba nga bavuga emmotoka nga bagenda kubagoba ne badda ne banyongera endala 5 ekitegeera ku mutwe kati awamu ye toto ekola 8 naye kati abantu bo balowooza comedy nawe ennyondo ne bamala ozikola otegeera anti abamu balowooza kati ekirungi tuli ku kamera osobola okulaba tosobola kulaba nkomo zino in fact ziriwo nga 3 omuntu ayinza okubeerawo ng'alowooza mbu katemba naye ekizibu bwe kiba tekinnagwa ku omanyi abantu lwaki bagamba katemba owa booda bamukubemu ekiro n'afa bwe bakukuba 5 munnanga abantu bajeregera waliwo ne Haji ali mu mmotoka ng'ali ne mukazi we ne bakuba akayimba kali ku rediyo omukazi n'amugamba waayi munnange ne bambi omuvubuka oyo baali bamusse bamukuba ennyondo 8 Haji n'agamba Mungu ngaya mugemulira omutwe Mungu olaba ajerega bujerezi tyo omutwe kyuma Mungu ngaya mugemulira so Chris tubaye eyo mu music ono gwobaddemu nga tujja ku nteekateeka ya concert yaffe gye tusuubira omwaka gye tulina omwezi ogujja obligato Chris Evans wasembayo ddi okutongoza 2015 nali ku Freedom City 2015 Freedom City eyasooka yaliwa yalinako obligato eyasooka yaliko AY yaddako yaliko obligato yaddako yaliko Equatorio esembi ebadde ku Freedom City kati enegenda kuddayo ku obligato lwaki obligato ojagala nnyo obligato mbadde nali njagala Freedom City naye nensanga eri booked. So Chris
abayimbi abasinga kino nja kukoonako emabbali abayimbi basinga bannabitone muzze mu ensonga ensiika y'ebyobufuzi 2021 ejja ogirawa? Nze saagala nnyo byabufuzi naye abantu bange ab'Emakindye Ssaabagabo banneegayirira bunzuukuka kuliko message ku ssimu kugamba nange bintamye saagala buweereza naye abantu bo bandaba nga nkola ki obusaana nsobola oba obusobozi bwe buli ninda message ziwere bwe zinaawera nga nzijja obuzibu obuli omuntu ali Emakindye Ssaabagabo kyali wange ani kyaliwe kyali wange gyali abamumanyi mumma akati okugamba nti ate mukwano adde wali mu nnyumba ne mukyala wagambe mukwano gwange yennyini yankomodde omukono omukiri so kati nkirowoozamu bwe nalaba nga tekikola nkireka kubanga tweyalinganya emikwano wadde njagala nnyo obuweereza naye nze nkyasobola okukireka nenzija ate mu 2026 n'olindalindamu kubanga omuntu aliyo bambi mukwano gwange so okyamuwaddemu akaaganya katumuleka ayinza agire nga akyatambuza eki olowooza abamu balowooza buli muyimbi asazeho okuba nti ajja 2021 either yagwa oba omuziki guganye bajje naye nze nkubuulira ekintu kyanjawulo okwogera nti ojja n'okukola ki n'okwesimbawo kirala bangi nnyo tebalina mpapula bangi nnyo bamanyi nga tebaasoma abayimbi ne bemusuubira nti baasoma bagenda kubeewuunyisa nga mukamyufu wali avudde gundi aliwa Chameleon agamba agenda kwesimba ku Lord Mayor wabanga zze gwendowooza kiggweeyo gy'omuwa Chameleon ajje yesimbewo omusajja ayimbidde ebbanga suubira nti nno bw'abanga azze ku bwa meeya kiba kibi nnyo kiryawo kiyinza mukola ekiseera kyekyo ayimbidde ebbanga kiba ekintu ne waba okikuba otya waliwo emyaka gy'otuuka nga baaba emyaka egisigaddewo gigenda kukaluba asooka akwasaganye kino ekyebyobufuzi ekirala muvubuka abavubuka Chris abantu beesimbawo omuntu n'agamba nze mpagira people power nze ndi wa NRM oliwa nze saagala nnyo ku disclosinga gundi side zengwako kuba ebyobufuzi munnaye si byange so Chris tutulie musical career olina ennyimba mmeka wamu ennyimba kati ndabika ntuuse mu 2 lwakuba ezitunze ziranga mu 15 ennyimba zo za mukwano nnyo ani akuwandiikira ennyimba ezisinga nze wandiikira nga up to 98%. Wabula waliwo ze bampandiikira nga nalwawo waliwo Sozi Moses n'eberera eno twakwatagana ne Offer Kayiira ali awo mu Rasta. Yes, kati nnyimba ezo nga 2 ne luno bwe binyuma waliwo yaliwandisa bamuyita Simon. So omuyimbi wawandiikirwa abamu naffe waba atasobola oba abaddami omuyimbi akuwandiikirwa kitegeeza nti otegeera nnyo kubanga oluusi obwongo bukola ki obwongo bukendeera nga weetaagako obwongo obulala obutali musango ekirala kyamagezi nnyo okukyusaako ku flavor nsobola okubuulirayo abayimbi wano b'omanyi nti ebintu byaba bifaanagana ng'akadongo katandika na butandisi nga oyo gundi kiba kirungi nnyo n'okyusaako buli w'okyusa oba okozesa obwongo obulala abantu n'obaawo ku kirala n'obaawo ku flavor ey'enjawulo so njagala tutunule Chris Evans 2017 ono ina ennyimba meka 2019 ndowooza nina 3 nina Kisaaganda lwe nayimba ne Maureen Nantume nina Call Me nayimba nze kaneruno mwebinyuma so olina collab emabega kola siya eyakyaka ennyo nguwaani wali onoonya mukyala wali oyagala kuguwaani nguwaani byali byakusaagasaaga olwo nasanga David Lutalo bamukubidde mu nagenda kumulabako mukyala we kati ngenda okumulaba sanga David akaaba ne mugamba Mama Scott kwata essimu mukubira ngakyali wangambye enzijja enkulabe kakati nzijja ngenda okutuuka takwata kati nenyingira mu nnyumba asanga David akaaba nangamba ati bankubye nemugamba mukazi akukubye nemugamba manyi nangamba netuteesa netugaa tukole oluyimba omukwano nguwaani atanimbe nangamba naye nze ntidde okuswala epaati ey'okunkuba gwe ogenda okuyimba nti gwe gwe bakuba kwe kutandika okuyimba nti yalukuba katona nzite sikulimba naye nga ekyo nze nakiyimba naye nga yegwe baali bakoze eki so tutunulye Chris Evans 2019 omabegako obadde ne management ya omukulu amanyikiddwa nga Kayemba kyekyatuukawo so manager Kayemba yesimbawo e Masaka komansi kati okubeera nti yesimbawo kyekyaleetamu obuzibu nti yali takyasobola kwasaganya mirimu gino n'aleeta manager bamuyita Simon tubeere nga tukola naye
nga ye manager kati ye n'abanga a graduate nze ng'alinga manager omukulu kati wenjogera naba manager babiri oli abanga CEO ekintu bwe kibanga kyamaanyi nga kijulidde nga tugende wakayimba naye ng'emirimu ekisinga Simon agikola naye nga sofa nina abamanager babiri kati so mumupimbe mulimu in touch tuli in touch nnyo. So concert eno nga nteekateeka etya abantu basubire ekyenjawulo nga tujja ku concert binyuma concert nga 5 mwezi ogujja enteekateeka nnungi nnyo tulese sound ennungi baswak events we bataddemu ssente mugenda kuba mulaba show gye mutalabangako first of all tugenda kuba live abayimbi era nga bwolabye tusanze mu rehearsal tukola so ebintu bigenda kuba byamaanyi mujje mulaba abayimbi bangi abamperekeddeko omukwano gwange Lutalo Rema Irene Tale Natolo Nantume Chosen Becky bangi nnyo Gravity. Okay, so concert wetuva ku Obligato tuddawa bwetuva ku Obligato nga 5 tugenda nga 6 tugenda Mukono ku Satellite tugende nga 7 Eruwero 12 tugende Kayunga 13 tugende Kalisizo Sport Highway ate Kigwere Masaka. Okay, so ebisale biri bitya omuntu ali alaba TV nga akoma addawize mu ggwanga mu weekend wano ku Obligato twasabye 2.5 meza milioni wala mutwalo so njagala okuwola abantu abatamanyi njagala okuwola abantu bange mwenna abawandizi ba Chris Evans Kawesi nje mulabe music wange ate wamukyusiza nkakasa nti nyongedde okulaakulana musical era mugenda kulaba ebyamaanyi bigenda okukolebwa so nga bwe mbagambye ya live band n'abayimbi bonna abamperekeddeko era gye bali mu rehearsal tukola nabo okulaba nti show era massive show nyingi ze mubadde mulaba eyo kati mujje mulabe gye bayita show ey'amaanyi. So Chris nga nkubuzeemu ku bisemba ekimu bibiri olina omuyimbi gw'owalana mu industry eno bampalana gye bali naye nze sina gwempalana. Wali olwanyeko? Nalwananga nga ndi muto naye ekyabingubako nti bankubanga nga banvulunga mu ttaka kati neŋŋamba ye okulwanako n'onfaaki. So Chris nga tudduka era buwala bwe bwanvulunganga nga kakuvulunga. So Chris nga tudduka olina kyombozaayo? Sina nnyo kyenkubuuza okugjako namwe bannamawulire mufunayo akaddene munywe ku njaga tekiri recommendable okunywa njaga naye kisinziira omuntu wa environment gy'abeeramu ne vibe nti okukwata interview ennungi osooka n'onywamu emitimbena. So Chris ofuna ddi omukyala? Sawa yonna kamale show kuba kati kyekindi ku pressure kyekintadde ku pressure. Abantu balowooza endiga yakutomera? Si nsonga omuntu asobola okulowooza nga bw'ayagala manye ebyo byebintu ebimu ku bintu eboogera nga tolina bw'obiprovinga olina kuddaawo onakuwale wekka okitegeera kati obireka ne babyogera gwe n'otambula. So Chris nga tudduka nsaba abantu obampeereza nja kutandika n'akapeera ka Rihanna yankolera nnyo ompeeyo n'erinda omukupeera gwatte n'ebinyuma mbe nga nkuteerawo tujja kuba tumweyongeza Chris Evans okuvaanyuma mu kivulu etulaba tugenda tutegeere agendawo yeyongera ku press conference yaddi official press conference yaba ewedde nsanze gyenva gye tuvuddemu. So awo nsaba ompa akapeera tuba ku busembe abantu music bafuna atya Rihanna naye mutidde saasira ntumegwo onye matira naye ntidde fire akalala linda kwagala nyekyo nawo kimanyi nalulina kuwa olugoye akalala bwe binyuma bwogwa mulavu ne munno ng'amanyi omukwano nze bwentyo bwe nkola nga lave ninnya kujoba. Nyimba nyingi batuzimba tetusobola kuzimalayo naye oyagala music ogenda ku YouTube channel yange eri Chris Evans Kawesi oba osobola okudownloadinga oba okuplayinga nga bw'oyagala. Okay, so nga nkuta talent n'okusoma golooza omuntu yanditutte ki? Omuntu bitutte byombi kati nze nasoma nga ne talent njirina actually ennyimba zange ezisinga obungi zakwatayo nga ndi mu ya 1-2 awo. Okay, so kuba tutunulira Fresh Kid soma tekugaana talent genda mu maaso Fresh Kid ayimbe naye tasuulirira kusoma kikulu nnyo okusoma